Ono awandiise n'agamba kojja nze omutwe gunnumidde emyaka 5 ekiro n'emisana nkuye okumira painkillers. Munnange nno omutwe ogwo oluusi gubeeramu ebintu bingi. Kyemmanyiiko ky'oyinza okozesa okukwata enkoko yonna gy'okutte n'oginnyika mu mazzi n'ogita n'egenda. Amazzi ago n'ogeeyiira mu mutwe. Osobola okwongerezaako mu maaso nga bw'olaniriza kyonna ky'oyagala. Banaye bwe tubawo ebintu mudde nga mutubuulire ki ekivuddeyo. Kyekituufu kya byonna naye nga kikyo ky'oyinza okukozesa olamisa kyonna ky'oyagala. Bwe guno omutwe nga gubadde gunnuma nga tewuli gwokka mulimu ebirala byonna njagala bibeere nga bigenda n'enkoko eyo. Osobola okulambiriza na buli kimu ky'oyagala. Kojja ntambyise muto mbaagala nnyo mbalabula eri abafere nkiddamu mwebenderemu. Asobola okwogera nange ku WhatsApp yange. In fact njijje nakumbadde mugikubako oluusi namunkubira kojja neewandiisizza nga weewandiisizza ereese George Ntambi naye tekyetaagisa okunkubira nda bugenzi ku WhatsApp teekayo ensonga kati njijjeeko tekyakubwako nenva okugizzaako yaki si kubibwaki nasimu ayina okubira essimu teekako ssente nga tuteekako nseekako omuntu okuteekako ssente nze so bakubba bibyo si kubibwaki nasimu nekana akalembekereza akabaddewo nkajjeyo temutuma ate okugyawo comment section kubanga mutufunira betuyamba.